liwa mukyala ddembe ng'obusiraamu bwamuwa eddembe. Ebyo ebiwulira simanyi waliwo omwenkanonkano tetusobola kwekanankana. Walaisa dhakari kalunsa. Omusajja tasobola kwenkana na mukyala. Era bw'ogezaako byenkanyakanya oba okoze ensobi. Otulaba bulungi bwe tuba tugaba emaali y'obusika, omulenzi atwala 2 okusinga ku muwala. Tebasobola kwenkanankana. Naye bwe baagera ne bababuudiisa nti obusiraamu bwabaze emabega era munneera musaba babatuuza n'amabega, baaba babatuuza mu maaso wano n'olyoka owulira vulugu mu masinzizo gaabwe. Lwaki? abaabwe bali wano babalaba. Kati abaffe batuula eri tosobola balaba ate oneegomba ali mu lutimbe anedda. Kati obusiraamu bwakuwa eddembe lyo ne bukuwa freedom ey'okusinza Allahu, ne bukuteekerawo embeera ey'okwambala ng'ekuweesa emirembe. Bali bannammwe ne bajja n'ennyambala eyaabwe bwe balaba nti ate mbu eweesa omukyala eddembe so ng'emwonna bwonoonyi. Kati abanga obusiraamu bwateekateeka omukyala ne bumuwa eddembe awataliyo muntu yenna agenda kujja na kitabo nga kirimu amateeka agasobola okuwa omukyala eddembe lye ng'obusiraamu. Omukyala ono mu busiraamu, obusiraamu bwamugulumiza era omusajja yenna ategeera atwala mukyala we nti wa bbeeyi. Omusajja yenna kimbuyege yayisa mu mukyala amaaso, naye omusajja ategeera omukyala amukwata bulungi kubanga wa bbeeyi. Obusiraamu bwamuwa ebbeeyi butya? Kubanga ali part of your life. Omukyala ali part of your life. Tosobola kuwangaala mu mpangaala ennungi nga tolina mukyala. Era nze neewuunya omuvubuka n'agamba I'm single and contented. You can't be single and contented. Olina ekikubulako. Ekyo kyekikubulako obulako omukyala. Nabola n'omuwala naye tasobola kulimba nti I'm single and contented. Lwaki? Kubanga abakyamusiiya bangi. Abambala ddamage ne bamusiiya, ab'ebina emenya ne bamusiiya, abambala kuno ne bamusiiya. Tali contented. Kyekimufuula okubeera contented ng'alina omusajja, n'omusajja ekimufuula obuvunaanyizibwa kuba na mukyala. So nabwekyo omukyala ali paati ku bulamu bwo. Mujje mwegenderezeeko abamu ku basajja bannammwe abaaliko mu bufumbo, omukyala n'anoba ojja kulaba bwafaanana, ajja kusiiwuka ebisaati byayambala biryabwe bityo bwe bityo, n'omusinga budala kikyengaka waayo emmere ennaku zino yandamukako ey'amaka nga leetayo omulala kati wayize. Ekyokubiri, omukyala ono kyekikutebenkeza ggwe. Ekyokusatu, akuuma ebyamabyo. Era wallahi bwe tuba twetaaga obujulizi tubuuza mukyala we nga Kamadi yayisa ati bazibidde ebyama byafaabe mulaba, akumanyi bulungi nnyo nti ekanzu eritoyambadde mu nkwawa mwayise, akumanyi naye tasobola kwogera. Lwaki? akuuma kitiibwa kyo, naye ng'akimanyi yagyozezza yagigolodde. Akumanyi bulungi nnyo nti budala afuluuta, naye tayogerako nti budala afuluuta, ameketa amanyi alogootana, ebyama baffe balina bingi. Era bweyagala okubatinkuula munyiize ziveeko, ajja byogera byonna. Kati abanga omukyala ono olw'okuba nti alina omugaso munene nnyo gye tuli, yajibu an yuamilaha muamalatan karima. Tuteekeddwa okukolagana naye mu nneeyisa, mu nkolagana ennungi emuweesa emirembe, n'okuba abagonvu gye bali, n'okulongoosa gye bali nga Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba mu Qur'ani, n'atugamba nti wa'ashiruhunna bilma'rufi. Muwangale n'abakyala abo mu mbeera baweesa emirembe, mu mbeera ennungi etagenda kubakaabya masiga.
mubavubuka abeesunga okuwasa omukyala taliwo muka yamasigala mubonyabonya omukyala aliwo kulongoosa gyali kyekimuweesa essanyu olina kuba mugonvu gyali si kubeera kiwaki oba ategeere nnyo. Sheikh Omi yagamba ti abavubuka muwasenga mukyali kubanga buli wookula nga tonnawasa n'okula otegeera nnyo ate ategeere nnyo tawasa. Kati abanga omukyala yetagisa okubeera nga tulongoosa gyali nga tulongoosa ki? Nga tulongoosa ebikolwa byaffe gye bali n'enjogera zaffe gye bali. Omwami beerako n'akawowo eri mukyalawo. Lwaki oboggola? Lwaki oboggola? Kyekikuvunya mukyalawo nga ne banaiba bawulira. Lwaki omuyisamu amaaso nga n'abaana balaba? Beera mukkakkamu mu mbeera zonna naye agenda kubeera mukkakkamu gy'oli. Omuganda alina olugero olugamba nti amaanyi g'olujegere, obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaamu. Bw'oneeyisa obulungi eri mukyalawo gyagenda okuma okugondera. Beera kiwagi agenda kubeera kiwagi okukusingako n'amaka gakutami. Ibn Kathiri bwe yali atanya aya eyo tuwaasiruhunna bima'rufi yagamba an yutayyibu aqwalakum, mulongoose enjogera zammwe eri bakyala bammwe. Wa ahsinu af'alakum, era mulongoose ebikolwa byammwe gye bali. Mbuuza omwami ali wano enjogera n'ebikolwa bye eri mukyala biri bitya? Kati bali bagamba nahaseka batugambireko batuboggolera. Oyo aja aboggola olw'okuba yagendere Makka yamalayo. Tolina kyewali omazeeyo, tolina. Omukyala ateekebwa okuyisibwa obulungi ng'obusambu bulagira. Tereza enjogera akuyise taata budala n'omunnyo gwatuweddeko. Naye nga mbuuza omunnyo munywa muyuwe, enjogera si nnungi. Iyo omusajja yenna omugonjofu yawulirwa yasoma obufungo kyeki, kubanga okimanyi emisana n'ekiro olya ate byona birimu omunnyo. Kati obuuzo tani baguyiye. Tayyibu aqwalakum, mulongoose ebigambo byammwe eri bakyala bammwe. Wali taata gundi yataagayo ku sente z'enviiri naye gw'ozirabawa enviiri ozibikkako kalabe engala zikolera mwani. Yogera bulungi noba tolina sente, yogera bulungi ajja kutegeera nti haji talinaki, talina sente. Abanga omukyala yeetaaga okubeera nga agonderwa mu nsonga zonna. Fakama tuhibbu dhalika minha, bwenga bweyagala mukyala wakugondere abeere mugonvu gy'oli, ifalu anta mithlah, naawe weyisenga bw'oyagala akugondere. Bw'onooba mugonvu, bw'onoolongosa gyali, omukyala agenda kukwata bulungi naye agenda kutegeera, ajja kuba muwulize, ajja kugonda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walahunna mithlu alladhi li ahli, nange nze abasinga okuba omulungi eri abantu bange, bimaana eri bakyala be. Kubanga yawangaalanga nabo bulungi nga Allah bwamugamba tuwaasiruhunna bilma'rufi, muwangaale nabo, mukolagane n'abakyala, mukolagane ennungi. N'abeeranga buli kaseera ekyenyi kikyalingako essanyu ng'agenze eri bakyala be, ng'azannyamu nagu ne bazannyamu, n'abakwatibwa n'ekisa, ng'emirimu egikaluba tabakkiriza gikola. Wayudahiku nisaahu, nabbi yasekangako ne bakyala be. Naye gwe mukyala we yakoma okulaba ku nsekozo nga muli mu kidaala, we byakoma temudde awamu kuseka. Wafuuka musirikale waka n'abaana bakutuma poliisi, era maama wawe olukulaga mwe afande we yakomyewo, mugende mwebaka mugende
bonna nga buyingira buli kamu nga kanoonya ensoo naati mukisigala akumyewo ekisi yali enkola y'obubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okumanya nabbi yali mulungi nnyo eri bakyala be batukanga n'okutegeka empaka z'okudduka ne bakyala be n'afungiza ku kanzu ne Aisha n'afungizako ne baddukira mu lugya lwabwe awo era Aisha agamba nti emirundi egyasooka nabbi namusinganga nga sinnabakulamu naye bwe nakulanga ngezemunko awo paka n'asinga n'akulembera bwe wakomako ddi okuzannyako ne mukyalawo byakoma ddi wakana sallallahu alaihi wasallam yajma'u nisaihi kulla laylati bulira okulongosa ombaku yalinga alongosa eri bakyala be yalinga abakuŋŋaanya buli kiro fi baitin munju allati yabitu inda mwagenda okwebaka yagabanga ebiyunga yena abakyala bangi abasukka mu 10 neno abanga genda kufuna wa Aisha bonna abakuŋŋaanya mu kiro ekimu fayakulu maahunna nalya nabo wakomako ddi okulya ne mukyalawo ate musowaani yemu oyagala kubeera bosi amagulu waliko eri ku mmeeza bakutende nga bwolina nnyiniwo omusajja yenna bw'atuuka ewaka abanga atalina magezi lwaki ayagala abeerenga yeeteeka mu mbeera eraga mukyala we nti si nnyo wa waggulu gy'oli okusobola mufunamu akalungi naye tuli ku stage nga omusajja atuuka okulagira mukyala we mama Abdallah wajje weebikirira nawe nvaako nakuddamu nga baba ayagadde lwaki engeri gy'omweyisizaako tonnaba kulongoosa gyali omubaka yalyanga olumu ne bakyala be nga bakuŋŋaanyiza mu nju wagenda okusula thumma tansarifa bwebamalanga okulya buli omu n'addayo ila manziliha wagenda okwebaka ewuwe ate mukalumuke agenda neyebaka naye nga balidda wakoma ddi wakana sallallahu alaihi wasallama idha salla lisha omubaka bwe yasalanga ishai yadkhulu manzilahu yaddanga yewaka nayingira mu nnyumba ye fayastamiru maa ahlihi qalila nanyumyangako ne bakyala be oba ne mukyala we akatono ennyo kabula an yanama batanabagenda mu muliri gwe watuuka ne ku stage era baana taliiko nfuufu nolyoka oddayo ewaka kanzireyo nga beebase nja kuddayo nga bakendeza ku busungu bwavaawa gwe waleta obusungu obwo wagamba okulongoosa eri mukyalawo naye nambira obusungu kati amaka gakutamye galinga kibira gy'oli okeera 11 okuva ewaka oddanya za kiro tolina akozi na mukyalawo lwaki wagaana okulongoosa eri mukyalawo abange tuvunaanyizibwa abavubuka abajja mu bufumbo omukyala balongoosa kyala longoosa ebikolwa byo n'ebigambo biki byayitamu okulongoosa eri mukyalawo omukyala muwe ku ssente mwalankanulidde amaaso abavubuka abajja omukyala bamuwa ku ssente ate nga tazikusabye muweeko mugambe nabakalinda ekiteekako mukalinga akubuuza ezidasisi nedda teziriko budget ane bwansabanga muwa bwaba tansabye simuwa aba balina ensonyi bange balina ensonyi ez'okusaba wekwata bukwasa omuwe kwata bukwasa omuwe muwe gwa nebakala akatono kamuwe gwe kwalabanga akatono kakagenda omutebenkeza kanawe kakugamba bugambi nti omukyala bamuwasereza enviiri gwenekiwa nti omukyala akola muviirize nakyo tukutuuze nti kamaani anti munayo ogenda kuwasa omukyala bamuwe sente z'enviiri olinda bakusabe ate bwakusaba leero noyizaawo weekisi 2 nolyoka ozimuwa
abange yenkola sennungi eri bakyala baffe. Era tugambe bugambi tukusomese nti omukyala bamuwa airtime ne data. Omukyala bamuwa airtime ne data. Gobeera gy'oli omulondingireko data. Ageetera bw'ati nga wuli akanise titi ogenda okubikula nti taata budala switi heart ati bwewandika ku namba zaffe nga data yazze eyatayimu yazze naye omukyala n'atuuka okwagala okubirako abeewaabwe n'akusaba eyatayimu kamutata kamadi mpayo 10 nyagala kubirako maama kwetoswalako era oli musiraamu kikaati okwo kwonna kulongoosa eri bakyala baffe mutwaleko ku biiki mulye ku fishi ekyo tekirira tikirwa haramu mugere mu swimming pool bali balekerawo bali akwewuge nga mulimu bali mu swimming pool omukyala mutwaleko outing okwonna kulongoosa naye mugambe kubitegeera kale wali agamba onazise kutukirakizaako bakazi bagenda kutukakanyanako nedda byonna byenjogedde gwe bikoole tekola bwagonda ne bw'olimuzzaako tajja kupapala ajja kusigalawo. Na bw'atyo sallallahu alayhi wa sallama bwe yalinga akola eri bakyala be nga bw'amaliza ishaa'i mubasharatan gaddayo waka n'anyumyako nabo n'amubuuzaako waka watambudde watya n'anyumyamukko ne basaagamukko. kati naffe tetwekeddwa okukola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mulina ekyokulabirako ekirungi okuva ku baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kati abantu engeri gyoyisaamu mukyala wo bwatyo nabwe bwe yalinga akola era obikoppa kwani engeri gyomuyisaamu. mukyala wo tayogera waka tateesa buli kimu gwosalawo emmere gwagenda osalawo enva gwasalawo wafuuka nekyemalira ddi kuva ddi nga wafuuka nekyemalira ate nga amakamu galimu babiri era batugambye nti omukyala part of your life wafuuka ddi nakyemalira musiraamu aga amaka gagenda kukulema. n'ekirala ekiraga okweyisa obulungi n'okulongoosa eri bakyala baffe okubeera nga ogumiikiriza ku buli kinyiizo kyonna kyagenda okunyiiza. babakyala banyiiza era oyagala okumanya nti abakyala banyiiza si batewaka olunaku olu tojja kwegoma kuddamu kubeerawo. olunaku lumu weeru olabe engeri gyakozesaamu amazzi, gyakozesaamu sabuuni, gyakozesaamu buttu, ogenda kuyomba. abange mwe ebintu mudiibunda budiibuuzi banyiiza balina bingi bye bakola naye muzimu ku nkola z'okubayisa obulungi kuba mugumiikiriza kubakwata nkola nga balina kyebakoze ekitajja mu bulamu. kibategeeza n'ekyo si gwe okwewala munyiiza ako gwe ojja munyiiza naye bw'aba akunyiizizza okutta otya obusungu bwo mu mbeera bwetyo. okukulongoosa nomanya nti omukyala alina kyakoze ekitali kirungi n'okitunuulira butunuulizi. omusajja anenyanenya tasobola kuwangaza maka, buli kimu noonenya. era mwe abajja mu bufumbo kino kibagamba waliwo erimu byotuukako mu bufumbo notula butunuzi bwoti yozena amasumu olinga atabirani n'olwera ekijja ng'olina kukyambalira essaawa eyo yennyini okukijjawo kati olina kubeera precise kutya bw'obikwata.
mu ngeri endala butyo omusajja bwalongoosa eri mukyala we okubeera ng'osaagako ne mukyala we ne musaagamuko ate waliiwo kikugaana kusaagako na mukyala wo wali mulala abana okuzannyamuko naye ne mubeera mu kisenge kyammwe ne mutuula ku buliri bwammwe ne muzannyamu siipoolindi ndamuli ku buliri bwammwe. Omukyala gw'ozannyamuko naye abeera fuli gy'oli ne bw'anaasinga n'ensajja mu kkuba ne limukwata kajja kuloopera tabaddala n'essajja lyankutteko kubanga ali fuli awulira eddembe gy'oli n'emirembe agifuna ne muzannyamuko. N'omusitulamuko namweweekako n'okweweeka kulongoosa abanga obufumbo tebufunyika era Allah bwakusaasira n'obufuna olina bukwata bulungi. Sheekh yatugamba wano nti waliwo abagenda ku Kaaba naye ngaekimututte kusaba Allah musajja kusaba Allah mukyala kati ate gwe omufunye otandise okujolonga twagala kulongoosa gyali bwana yakuddukaku ng'oddayo era ku Kaaba nti Allah oli kuwapa yanziruseeko bwakubuulizaawo ti nsonga ki bijja muwa nsonga ki abange tulongoose ne bakyala baffe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله obufumbo tulina bukwata bulungi nabwegendereza naddala bakyala baffe kubanga banafu nnyo gye tuli banafu nnyo. Allah yabatonda nga amajja muffe batono banafu. Omukyala ye muntu akuyimirirako nagamba nkuba bakwana nkuba n'omusimba mwolu nayita banneiba nebuza abangi bagenzeewo mangi gamulidde waati kukyabange tulongoose gye bali kubanga bitonde binafu nnyo. Nga tumaliza ensonga bbiri, Umar radiyallahu anhu yagamba nti yambaghi lirrajuli kyetaagisa eri omukyala ye n'omufumbo an yakuna fi ahlihi bw'abanga ali mu bantu be mithila swabiyi yeeyisenga omwana omuto. Omukyala tebagala musajja ategeera nnyo aweefuula bisi ate bagala nnyo bawa tayimu ng'omwana omuto bw'agikuwa lwakuba balina amatuuka ne bakisussa ate bw'omuwa nnyo tayimu n'afunamu okuyomba. Musajja tampeeza buli kaseera waka tavaako waka gwe bantu tebakola ate bw'obula nekimuyombya. Kati ezo zembeera zaabwe bw'omubeeramu ng'oli wakaawo Umar wagambye weeyisenga omwana omuto. Wayanzuru ila darajati uqulihinna wekakkanyisa ddala buka ku ntegeera yaabwe. Bwe limala okuggwa kati ddayo mu nnomo zo ovuddewo. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yatugamba akagambo kano ffenna tukawuliza akasembayo. Yagamba nti inza Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti inze la atazayyanu limraati. Akyogera etya? Needizayingira mukyala wange nenyiriza eri mukyala wange neneetunaatuna neneekuba ku bwobo neesala ku lujala neesenya ku mannyo ng'agenda eri mukyala wange kama tatazayyanu li nga naye bweyerungira gyeti. Newankubadde oli makanika
tekati dayo kangu yabadde ofula ejjudde oyo dayo kiwakanga mukyalo bw'anaakwaniriza okuwahaga tagenda kwenyinyala bijjaku byovolo yambala engwezo sinalina mukwano gwange omu yali akuba buloka naye twambala ebbanga ntiwali mulimu gwakola naye nga bw'aba afa ewaka asimula suuti nga aliko agenda mu palamenti n'akola ne briefcase naye nga briefcase mulimu ebigoye byagenda kubira mu buloka bw'atuuka mu kirombe najjamu essuuti n'agiwanika wali n'ayambala ovolo ezikuba buloka bw'abayo okuba buloka n'assaamu suuti ye n'asimula ekikalu n'omusonso n'akola briefcase ye n'addayo ewaka olowooza oyo ayambadde bw'atyo naawe ozenga ofuutuuse wenna ofaanananga ki ane mukyala gwayaniriza n'essanyu 100 ku 100 kati abange twenyiririze bakyala baffe nga be batwenyiririza omukyala amala esaawa ndaba mundabirwamu amanyi haja akumawo esaawa 2 amaze ekyali n'atula mu katebe alinze gwe naye gwe ddi wali omwenyiririza nga njagala akomyewo nga nyambadde nga mwambalidde yaga kituufu haja ayambadde leero mashallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه اجمعين وعن تابعيهم الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مقيم الصلاه وذريتنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاه وذريتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والحمد لله رب العالمين فاقم الصلاه